Telev tukomyewo mukwano oli ku 98 katonyeze musanvu era ngole mu programu y'onnengazi muwanguzi tawanika mikwano abalungi ebigenda mu nsi obiwulira oyinza okubanga weetamiddwa ebbanga lyonna naye wakyaliyo solution wakyaliyo ekyokuddamu tuula ntende okiwulirize ojja kuweebwa omukisa mu kaseera kano akaddako. Tulina omukyala ate nga mwana can you imagine ebino byonna abyogera si mukulu nga bw'olowooza mwana muto ddala naye nga we bulamu bw'atambuliddemu ate era bwayiseemu ate era nga ye muwanguzi waffe olunaku nno olwaleero omukyala Nakato Favor eyali Nakato Mariam nga sinamukomyawo njagala okugamba nti Milex Fashion Designing and Training Institute ssomero ligiriza okutunga n'okukola fashion z'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo. Naawe omukyala asigala ewaka jangu oyigirizibwe ku Milex Fashion Designing and Training Institute. Tusomesa okutunga uniforms, culture wear nga gomesi, mushana na kiyindi n'ebirala, bridal wear nga changing dresses, flower gala dresses, gowns etc. But in turn students nabo tubatendeka ate nga tubawandiisa abayizi abadde ne boarding era nga basangibwa ku Hoima Road opposite church ya Pastor Wilson Bugembe Nansana oba kuba ku simu 0754552323 oba 0789880880. Milex Fashion Designing Training Institute. Katusooke tweyongereyo maaso mikwano abalungi wamu n'omuwanguzi waffe. Yet mama kati ovuddeyo kati nga nvuddeyo eri poswa ku musawo ki tukomye wali eringa eri ovuddeyo kakati ng'osazeewo okutandika kupepeya. Kati awo ng'antandika kakonze nga osinage twasoma tusemba musawo gye twasooka okugenda bintambi gye twasemba ogenda mama wange yaliwo eyo kakajjo teba kikajjo saidi ze ekinaawa oli omusawo yanyiiza nnyo kubanga nabye ddala nga atulimba ali omulogo kati nga yalina ngo amasawo gali ganjawulo kati nga muyingira mu ssabo eddene n'omugamba ki ebizibu byo kati bwe twagendawo naye nina n'olubuto walujjawa mbasajja benebekanga nabo naye nga simanya nyirira omutuufu kubanga naye kati awo nga ndi nnyo mbyensi kati awo ngenda mbyensi bwentyo nga amange yagamba nategeddeko ono gyantugende bambi olufunira ku campus olubuto ku campus kubanga nafuna buto bbiri n'enzijjamu zonna nga nkyakala nnyo kati bwe twagendewo oyo omusamize n'agamba njagala oyogere buli kimu eky'amazima n'owonkwekanze bajjajja bange bajja kumanya. Nze ne mugamba gwera byolaba nga nakoowa nga nabikoowa nga nze manyi nti embeera yajja kati mumange ye natandika okugera nti omwana wange ebiki kawuula obuzibu wabagenda mu nsonga alumwa kanasangayo n'omukyalo omu yali azze kusimanyi kuluga mujjawe kati nga baye bamutumye ekikere kikazi omusawo nga kyamutumye era abuukebuuka omusajja simanyi kati nga oli omukazi omusamize kati nga omukyala amugamba oli omukyala naye abantu batawaana kati otegeredde nti kino kikere kikazi kino kisajja ngaakyeka kali akakazi gendoga kagenda byakusabwe mbankala gw'omukono gwange gunnuma kati nga agambye simanyi agenda afuna omuggo okumalalo gwagenda otabuzanga eddagala ebyoli bireme mukwata nga byamusindikira mbu nga basaba kati nangamba gwe nangamba muwala gwe obuzibu olina bujeemu nzimu njakola naye wagaana ate nawe okimanyi ate nga sibafanako nga nabimanyira obbiwulira gyotambudde wangi nangamba naye nanga ate bakwata ekifaananyi kyona kigatta ku mala bakitwala mu malaalo kati tugenda okukola ogenda kuleetayo emitwalo 3 n'emitwalo imanyi n'ente embuzi bakwambulule kati wamala nga musawo yini yabyogeredde awo natwala mu kayumba k'amayembe kali akayumba nga bateekamu enzikiza nnyingi tosobola kulaba muntu nga akusemberedde awo
kati nga mwingeyo n'enkoko yammwe nga gye mugyese batumanga enkoko ensensere kati nga bagisiba ebigere mubaamu olwedde omusamizi omulala ng'asibye ensimbi eŋŋanda muki ku kiwuzi kati we mwayingira nga mutemumulaba yabeanga yeekwese nakizuba oluvannyuma nga baguddewo nga tufuma temubaddemu omuntu omulala nga gaataagalako simu taagalako ki naye nga kyeka bati bagala layiti mukali karuumu omusawo ng'akwata enkoko ng'agyetoloza mu nzikiza enkoko ng'epaapala ng'ekaaba ng'agye bakasukamu enkoko ebakwagula ng'abuuza egudde kwani nze nasirika yagwa kunze naye nensirika kati n'anyiga nnyo n'akwata ebisimbi bino byali asibye n'abikuba ku luggi n'agamba mbabuuza temwogera egudde kwani nze era nensirika nenga kale kandabe kyennaaba nensirika n'addamu n'awulira obusungu n'agikasuka buto nga bagisumuludde kati ebigere neetukwagula egudde kwani nensirika naye ng'egwa kunze nze nga nsirika n'addamu n'akwata ebisimbi n'abikuba ku luggi neyeekyanga n'abuukabuuka omwo nze nga nsirise muli nga mpulira obusungu bukwatira kyati nga byantama nga mpulira obusungu neŋŋamba n'agamba kale mujja kuleeta bino kati essimu yange negera neevuga kwamangu janyiza bajjajja n'agamba ndabye akumaka abazungu awakaaka biki simu nenjjako negiteeka ali ku bbali kati nga nze mbijjeema nga kimanyi dolina kyesobola kunkola nga mbibaddemu kati netuvayo netugenda eri kati nayogeraawo jjajja agambye kati naddamu ebyoli oli byayogedde ate eri nga tuli eri musabo eddene ente biki nze nensirika kati kujja sente bannange kati nga yegayiramu ne jjajja tusalireko asatu zibe bwe ziti dedededde naye nga nze mpulira muli byantama nga mpulira obusungu kati bwe twavayo nampa eddaga nagali neddaga bonywa nga olubuto lujja kuvaamu naye nga mutima singa noluvaamu neluloto nenywa eddagala lye bampa terwavaamu olubuto lwenalina kati nampa neddagala simanyi lye baleta kifaalu maama tomugambye nti no nze nga simuganganako nti ndi lubuto nga nkola bintu byange ye tamanyi nga yinze nenkolera byange nkyakala byange pipa newenzigwa nziddamu byange ngaobulamu mbeera mu bwange bwakucakala bucakazi genda mu mabaala kugenda ku bizinga nga mbalima nti nina research nampasane nengenda ekalangaleeyo ku bizinga noli obulamu nenyumirwa nenkomawo nembalimba nadde ngenze mu research nga bo tebamanyi nampasane ngenda balimba nayo kino okusoma ne bampanze nengenda nenkyakala kati nga kingana okuba kakawuula ajja kujja kati nvuddeyo nywedde eddagala oluganya ovaamu neddagala bampadde okunyosabira nambi nyokuza bigaanyi naye nga nze okusinga nanyangayo eddagala nga njagala nveemu olubuto kati nga mpa eddagala eri okunanga simanyi baleta kibooko mbwe emizimu ngenda gisabula kasitandi naaba kati anga nga naaba ngaogamba nti mizimu mwe basabula baswanyula simanyi kifaalu naye tebyakola byonna awo oyo omusamize gwe nasemba okugendako nenenyiwa kati awo nentulawo nasoka nafuna kirooto kati nga nkooye okwenda nkooye okusamira nkooye ebyabasawo nenga kati kambere bubeezaawo siina ddini siina kikambere bubeezaawo kati awo nensooka nenfuna ekirooto asooka nempulira naye nva mu kibaala saa 9 gwa kiro nkomyewo ogenda mu ruumu yo nze mu ruumu yange mpumulemu nalina akasimu nga kaliko kati ka radio nga mpulira musumba sembera waliwo omuwala nkulaba biki kunze nenalokola beeraguza nemujjako mba neebase banti tone tunziba nenfuna ekirooto kaya munendo to omusumba najja mmugoberera nga mmwerekera nga mbuuza ontwalawa naye nga ate bwe tuyita n'omusumba wazibu naye nga ate kati ndaba nemuganira wakitondese n'emitere mukugenda mmanyiira kati nga ndaba mbu naye ntambulira nga mukweno wansi mu ddagala biki naye nga ate ey'obulamu mbwali bulungi naye nga ate obuzungu nga ate ndaba tutambula mu liki wansi naye nga ate bwe tugenda mu destiny nga ate wabi
nensimuka nentyanyo kati nensimuka nenga ngobero lyo omusuma nenga kati nga munaye mikwano gyange bendese no wasinga bagamba tojja bisobola ebyeyo no tojja bisobola konze kangobero no omusajja ndabe kati nemugobera netuuka wantu nga walungi wenavira mu kiroto nentyanyo nyonyonyonyonyonyonyo nenga emizimu gyabalokole ginnumbye nengamba ho emizimu gyabalokole ginkutte emizimu gyabalokole binkutte nenga nsibyagala bino ninzamu nenteekawo akasimu abalokole wali omanyi nabo balina emizimu kati nga nganze ngamba ogenda mu balokole ngenda mu ssabo byebimu ngikyali feoka twakola twakyawa abalokole nga era n'omuntu najja nga abuyira enjiri nga bamugobesa jambiya nga etwagala muntu mulokole yenna ewaka kubanga ne muze waffe muntu yalokokanga nga amuzaalukuka ekuba tulina baganda ffe nalokoka n'abazaalukuka abasooka okulokoka neŋŋamba nze okulokoka mbeera mu ssabo nenzirawo okwebaga ninza muliruta musumba simba nga simumanyi simusanga nga nako naddamu kati nga mpulira ali kuŋŋamba enkya jangu ku kanisa ensambya nga ndagira naye nga sigenda ngayoko simanyi naye wadde embeemere ginzigwako naga saawa 12 wabayo service saawa 2 gyeri ne saawa 4 otwo twambula kolo kawula si yajja kuola omusumba yakulumba nentuula mbuli kati nga ntidde nenga emizimu gyabalokole gikoze eki ginnumbye kati nembirawo nga mpulira omusajja mbwire enjira nga mwana gwetaka okwenenya va mu byokola biki nentya nyonyonyonyo kati bwe nazuuka ku makya ko olunaku muzeeyi bwange bwe yajja okundabako yajja nga kusana nandaba yajja ne ka Bible akatono buno bu good news muzeeyi ki tata wange ne mbuuza okajja onaga nsanze balokole ne bakampa nenga ne lwakisigenda ku kyaki eno gye nadde mpulira balanga ate nga naye abadde tabaagala konze tankatereke ne mulima nja kukagaba nenkola ka Bible nemugana naye omanyi ngenda mu research tondeseewo nemugamba mukaŋŋende nawe kawokolako mangu bamwagala kusomera mangu nga ndi mwaka gwange ogusembera mu 2015 awo nga nfuna boda wali ku Mbaraka mbagamba muntwale ewa musumba Sembera naga simanyiiwo naye muntwale nga nkwaneka Bible katono ne peni n'akasawo nga ngenda nga ntuuka ku kyaki omundi gwange wakusokera ddala kuyingira ekyaki nga ba ashazi bansanyukira banga atuula wali naye nga nze mbongo nga nkimanya balokole basamize neŋŋamba kale nno ali kumpa kali akatebe bataddemu ebintu byabwe nze ntuulemu nenyiga saakatulamu nentula mu katebe akalala kati abakebezi ababeera ku mulyango balina okuwulira anti ogamba omutuula wano n'avaawo n'agamba kati nze wali gusose neŋŋamba bana twaba n'ebintu byabwe kati nze tuluma emizimu gyabalokole gingoberere neŋŋamba era nenfuna akatebe kange nenkasiimula nenyogerako ebigambo byange emizimu gye kungoberera oyogera otya bwokatuukamu nze nga byonna emizimu gyabalokole gigenda kungoberera kati nayina nga oje nagendera eyo musawo nga yatubwa amazzi ku lwekasangati kati nga nze obuzi nabwo mbwesiga ese baali bangi amusi bajjukira kati nze nga ngamba nze wano simanyi biki ngoyogerawo ebigambo byange awo wamanyira okulamiriza nga ntuula nga batandika okusinza nga bayimba nze nga nabaddala abalalu ngaebabuuka tizanyira Mukama nze nga nno nonkwatako nga ndi munyiivu muzibu batunulako buzibu kirooto kye kyakuleese anazze kulaba oyo omusumba njogerako yaani kanze natuuka nga nsoma ngenda kulaba omusajja omunene obw'ekitiibwa bayimbye bazanye bakubye bitya nze sina kyembanyega ntuddaali manyi kati abalokole muwe high five sitwala mizimu gy'abalokole anezinga nga nze nga sibaagala mutima gwange nga sibaagalirako ddala ddala kati musumba bwe yajja nagera okulaba ate nga musumba Sembera musajja mutono nenga asala bikadde kamanyira kano nenga niyo nawe kwe babalimba kati ono ba nenga ronamanya ate ebinkwata kweregera ete ade ba mubibaala ne basaba ali ku tajeti ya Mukama kati oba okusala agamba enkya olw'eggulo tulinayo ekyoto ku ssaawa 12 mujje tusabe saawa yo sakwa kyenga nze nsituka nga ngenda ku ssomero nali nzanya nnyo pool table mu mabaala nze namalanga lecture zange ssaawa 4 nengenda mu baana ezanya pool nga paka ssaawa 1 ez'olweggulo
kati nebikoje nga bakimanyi bagamba oyo yagenda kati genda zanya pool naye bwatwamala okusoma lecture nembagamba nabe ngenda okukola naga tugenda zanya pool nengamba asina sente naga gwe wakyobera ku mmeeza n'olinda abasajja abajja n'ozanya pool bintu binatambulira nga mbwe ebityo nga nkwateko naye sina na sente nzijuke lunaku olwo nga ntambuza ebigere nsomera Mmengo Muteesa natambuza ebigere okuva Mmengo paka nsomera nga simanyi kinvuka genda ku church nempita wembeera nentambula natambula essaawa nga 3 nentuuka mu church nze nasookamu nentulamu kati nga nze nafanya akatereka ngaako mwaka kyogo 2015 maliriza nengenda mu church ya Sembera nentula nenninda abantu kati mulimu abasookamu ne bajja ne basabaawo bikinze nga sibanyega Bible gasimanyi ku byoto byali bya bwenzi nga bebasaba kati nga nze sibitega nga manye ekyolo kitegeeza bino bye twakumanga mu masabo eky'omuliro naye nzawo nenga kati ekyoto bye bakikumya kino kiba nga ki kati ayinza bya tugenda kujja tukumya ekyoto tukasawo ekyoto kino kyona kye bakumye nentula nenninda nekya nebaga naye tulinayo era ekyoto mujje kuŋŋaana kusaba era nakeera kati banayinaga neggobadde kyennaku zino tobanga wafunamu obuzibu lwaki tokyagenda mu bbalaza nya poolo kati nga mpona tandiza okwesala ku byebbaala kati ngeri bagenda batusomesa kati tukesane nga none ntuyagala kweno bikola kati ekiro kye nasula ku church saloota kawuula nekinsanyusa nnyo kubanga yali wa buli kanaku nenga ntuyagala kweno nno bino otulawo ne weegayaaza kati nenkya nenkomawo ku church ku Lwokubiri nga nze nsookamu oze kwegayaaza nze nja kumukuyisa buli kati nga ate nga mpulirawo emirembe kati nga tandisa okwerabira embo oli omuvubuka kuba naye embo nga naye heartbroken nga nkyaye kale nga nfyokuba kweri nga nnyenda kambere nga nombalokole bano nga wadde bakuba ddalo naye munnange babeeramu n'owulira nga emirembe gizze kati ng'otuuka juka eri mbalokole omuntu akusangawo mukama yebazibwe n'akusanyukira nnyo nnyo ng'alinga akumanyi kale mukusooka nga binyiiza naye nga nalona bemanyiza abantu bulala nga bankwasa obusungu kane ngenda nga nkimanyira nti bo bwe bati babeera mu kyaki kane era niko okubeera nga mbuuza abantu kwensanga mukama yebazibwe akuwa kahaaga sister kane tukekisa kati nga ate ndaba kyaki nfunyemu emikwano nga mpulira banjagala kati luli alinga mbeera mu lumi yange naye nga neekubagiza nnyo 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 nga wusi mbeerawo nga nkaaba amaziga nga njukira oli omulenzi wange nga nkaaba njijuka byonna bikoze kawuula nga nkaaba naye alona jange no ku kyaki nga tubuuya ebigambo by'essuubi nga ndaba buli omu anjagala buli omu atakumanya kuwahaaga sister bichinga buli omu akufaako naye mpulira essanyu nga akambere nga mbalokole naye nga tonnayatula nga maze ngenda ngamba bwe naateera obulungi nga nzerewo mu busiraamu nga nze nga sigenda kulokoka kati nga mbeerayo omwezi nga guwera nga njiga n'ettendo lyabwe nga linnyumira nnyo nga ngamba nkere ku saavisi ngenda at least nnyimbe buyimbi kubanga tukesera nga ngendayo just kuyimba kunyumirwa nnyo bazaabwe nga nvaayo kati nabeera ndooza myezi 2 ewa Musumba Sembera nenvayo kati lumu naye nga nkyayina eddagala we kati awo naye sinnafuna naye nkyayina buddagala we waka naye nga sibukozesa nga kati nga mwebiri omwo nabitereka kati lumu mba ngenda ku ssomero otandika okugamba nti ntandika osabira ku Victory bwe kankunze kyaki nga sijja banku naye nga ate naye waliwo essabo naye nga era ddyo nina n'ennamba y'omusamize waawo nga maluli bwolwo nja kuwetawo naye nga weewuunya ekisibane kya Victory kyalinga kinene bati waggulu nga kono musamize kali wansi we bati nenze nga sanga kipande kya kyaki wadde naye nga n'abakamusamize kati naye ngamba kukola ekintu kyanga agenda ku ssomero nga bukyali naye siina sente kati ngeri batubuliridde tuve mu byokwenda okutyako abasajja sente kati kyo nga sikyakikola nga ne basina sente nga bakantambule kalonda lokola agenda kumpa sente mu kkubo nga nze nja nga magenda londa sente mu kkubo kati awo nga nkoze kinga n'obwenzi ngenda mbuvaako amina kati osi kubanga nagamba nga nyende kati nga njokayo basomesezza eri naye nga nenfaaki kati lumu kati ntambula ngamba nti ngenda ku ssomero tuukaawo ku Victoria eno maaso tulaba nga makkirira awo naye noze n'eddagala lyange oba lyali lyaki nga ganda nga ndina nole mu kaveera seefira nayo naye nga lirabika n'okulabika mpozi wali otandise okulyenogera okulyegulira kati ntuuka neŋŋaane eno gye nzikiira ŋŋendawa nze ngambula ekintu kyenvuga buvuzi ŋŋenda ntambula
nempitali ku gate ne bankira ne gasubira kasira ba simanyi kindiko omukazi nankira nga nedagala awo ku era kebera ku church na ntunula ko limu ne musebe bintu byange nabimpa nenzikirira natambula paka mu church wakati nze nga simanyi nti ngenda mu church namatuka mu church wakati bwenti nikamusoma bishimbi yali abulira yali lanchawa ningamba ndi mu church inokera nga ndagala yange ndikutte mu ngalo abantu bantunulidde we bati banna ekintu ekyamviira kwawo nenzira engulu ningamba ndagala ndizinga mpola mpola mu kusana nteeka mu nsawo nenfuna akatebe mwentula bwenti kati nga simanyi bya deliverance simanyi muntu awira nga agenda mu deliverance kati musoma yali asabisa nera kukankana mu lubuto nenga naye kyaki ennumya alusa kana kukankana nnyo yani kanze nga akyayika ausa simanyi bya deliverance nasabisa bulungi nenvaayo lwaye lwakuna nelwotawo nenzirayo nenzamu nenfuna ekintu kyekimu nenga naye nje nga ndidde omusajja bwabulira mpu ebintu binnuma mu lubuto nga njagala kusesema kati wayitawo ennaku kati wiiki eyo neggwako ya musumba mu kiibi kati musumba Jamade yajja katuuti omulundi ogwaddako wiiki yaddako kati ndani kugamba kigambo kino kinnyumira basomesa ebintu nera nga bindiko nenga eno njagaddeyo genda kukwera kati nga ebiseera kati naye waliwo omuvubuka gwe nali awo yali mu June nga nkyayendeera kwana genda bagenda musaya kya combat month kati nga bawandise zikaadi naye wakati walina challenge ng'ennyumba yaffe gye tubeeramu ebuloba nga bagitunze amuziti bane bagenda kudda nenga bakangeese Katonda w'abalokole bw'anaatuwa we tudda nja kulokoka ne mama nga alokoke nanfuna kaadi nga mpandika nenga Mukama njaga otuwe ennyumba kubanga etuna tugenda kujja nnyumba muzeeyi sente bazimubbyeko kubanga yatundanga nga sente bazimubbako kati nenga wonotuwa nnyumba nja kulokoka kati nembeera waawo kati omuntu wangu asooka okusumululwa nsoma Jamade ali katuuti ng'abuulira n'agamba waliwo omuntu Mukama amugamba agula Bayibuli naye yagaana naye nga bukanku njalo tomutanga agula Bayibuli naye nali nkyali mu kwebyensi n'angamba nedda ate nga ojja kuyisa ku budde Kaniva Jennifer ali esembere ya 215 eya KCCA nganze seze nangamba ngenda kuwambala patra yakalanga tompanvu ze sente zenterese za gulanga to ezinkomeno mbisambi kubanga nakomaka gwe kali kampi angalo mvubuke yangu zenga to kwasoka ngatali ko kanso ya mugobiyo obudde bugwayo oyagala kutema dance nze nga mazengule Bible nze sigenda nga sigenda bera mulokole nga nze wenchimanyi nga mbanze just bino bya kaseera nenzirayo ngwanga ngato zenja ka tazirina nga lukanku ngamba mtu ngamba gula Bible nenga nekinnyo lwayi lwakutaano nga ngenda alinga simanyi nnyo bya Bible nga mpe Bible esingawo ya layisi mapa Bible yali ya mutwalo gumu n'ekitundu olw'eddoboozi liri ly'owulira simanyi nagisoma sibimanyi nkwata Bible nga ngitwala ewaka kalika akatono taata ke yali aleesi wali wakasigadda ako akasomena gye nakasuula kuba ebintu byali bya bwintyo bwintyo kati nga ngula Bible nenga kati Bible eno nguze yaki kumbe Mukama yali agala kunsumula mu kusookera ddala bwe nagula Bible mba neebase kati ekiro ekyo njuka lwali lwa mukaaga lukeesa Sunday njuka lwakutaano kati ku Saturday nasooka nengenda mu kibaala double life nga ndi awo naye bwe nagendeyo sanyumira nga n'ekiki nga tebikyanyumira bulungi ekibaala kyogenze ate nga neeno ojjayo naye nga tomanyi nti onaalokoka nga simanyi weegaza ndi awo naye nga sikyagenda nnyo nga lulina nga n'ekiki ne Bible nemumanyi paka byannemu okubeera mu kibaala nabeesaamu kagane bagamanyi bwera siri bulungi kanzire ewaka Yesu eddobo yali kutaddemu nagaa n'ekiki katukome wakati ne mu ddakiika zaffe ntono mukyala Nakato